nkuba kyewasuza otya enewe mwebale kumpagira mwebale kumpuliriza n'olwaleero ngobye bumale njagala okukkaatiriza enkulaakulana mu bulamu bwaffe oba ojagala oba tojagala ngenda kugikkaatirizaamu lwampaka bw'oba wava e Uganda n'ojja ku kyeyokkola wajja kukulaakulanya bulamu bwo nzize nsabibwa abantu bangi okunnyonnyola gwandaba bw'oba wava e Uganda n'olinnya ennyonyi n'oyita Entebbe n'oyita Kenya yonna gye wayita tewali mutawaana naye bwe watuuka ku kyeyo wajja kukulaakulanya bulamu bwo ekyo nnyongera okukikujjukiza n'okwongera okugamba ebigambo bino wammanga nti abantu betusindikira sente zaffe e Uganda abantu abali e Uganda tebamanyi mbeera gye tuyitamu oluusi wava ewammwe nga ne famire yo yalemererwa dda kukola sente bwe watuuka wano ku kyeyo bo baagulabanga omukisa ogw'okulya obulungi n'okutandika okweyagala kubanga bo balowooza oyoola ku bisawo ate nga tosobola kubananya endowooza yaabwe kati nze naawe n'oli akuba ekyeyo ffekka abasobola okutegeera embeera entuufu gye tuyitamu nti olinda musaala ogujjira mu mwezi tolina sente endala z'oyongerwako nti okolera sente entono ng'ate okola nnyo kitegeerekese kati olwaleero njagala twogere ku nkulaakulana enewe njagala nnyo twogere ku nkulaakulana okulaba nga twekulaakulanya focus we njagala okugissa weekulaakulanyiza otya omuntu yenna bw'oba oneekulaakulanya wabaawo byoleka njagala tusooke tukkiriziganye wabaawo byoleka n'obaako byogenda nabyo kituufu wajja ku kyeyo muwala gwe oba musajja gwe ng'olina mikwano gyo bwe mwasiibanga ku beeti bwe mwasiibanga mu lwali olina bwe waleka emabega oba wansi oba e Uganda olwaleero simanyi toyinza na kubyogera naye nga bakunyuunyuuse bakumazeemu kubanga gwabasasulira lenti gwabagulira engoye gwasasula school fees gwakola buli kimu naye nga naawe tolina bw'oli so ekyo kitegeeza ki bw'oba oyagala okukulaakulana olina by'olina okuta bw'oba oyagala okukulaakulana nkakasa bukakasa olina abantu b'olina okujja mu bulamu bwo toyawukana nabo naye manya nti kati wakyuka timing omuntu ali e Uganda omuvubuka ali e Uganda anoonya ez'okulya gwe bwe wajja ku kyeyo wanoonya zakwekulaakulanya embeera zaffe tezifaanagana sikugambye nti mukyawe naye muwa obudde butono ate manya n'ekyomuteekamu weero nfuna abavubuka bangi mpeereza ku sente enye nga tasobola na kulowooza nti nze pressure gye ndiko ndi kuya kuzimba nnyumba ndi kuya kugula kibanja weero bw'oba Uganda ebyo tobiraba twali e Uganda ffenna nga tolina pressure ya nkulaakulana ng'oli mumativu n'embeera gy'olimu ng'oli mumativu n'okulya ekyemisana oba omulimu gwali okulabawe bakuwa mitwalo 3 ng'oli mumativu tolowooza ku kugula poloti embeera ezo mwazisitula abalala ne mujja nazo wano oli mumativu ofuna omusaala bw'ogugaba n'osigala ng'oli mumativu tonnalowooza ku kiki ekigenda okuddirira ddala ng'ovudde mu mbeera eno kozi togenda kukola buddu lubeerera nga bwe mubuyita togenda kubeera ku mawanga lubeerera awo omubiri gwetaaga ofumbirwe wetaaga ozaale wetaaga obeerere famire yo wetaaga obeere mu nsi yo abalala mulina abaana baana bo beetaaga bakukuzibweko wetaaga obakuzeeko n'ebirala bingi naye bw'oba tokyusizza mbeera eri na mentality gye wali mu Uganda nti okola zaakulya ogenda kusigala nga bwe wali emirundi 10 ate bw'olinnya ku nnyonyi nodde e Uganda nga tolina kwolina obeera bubi nnyo times 100 kati okyusizza otya obulamu bwo bano abantu nkimanyi kizibu nnyo naye beesaleko kyebagamba nti omugagga si muntu ateekinga decisions ez'obulumi omugagga asobola okukkiriza n'ayawukana ne muganda we olw'ebyenfuna mbakumenyera amannya bw'oba oyagala
mukwano n'omugagga toyogera ku byanfuna toyogera ku kuwa bya bwereere naye mmwe mikwano gye mwetaaga bavubuka bannange bakazi mmwe basajja mmwe mwetaaga mikwano gino egibali ku lisegere gye muwa ebyobwereere omuntu atakugasa mu bulamu bwo atakwongerako bw'oba olinnye eddaala sigambye nti mugobe omwetaaga mugandawo naye sooka weetereeze okutunuulira ebizibu bye okitegedde bulungi osobola okumuwa kuba mikwano gyaffe naye muwe ekyo ekitakosa nsawo yo actually ne Katonda agamba tumuwe 10% wasigalawo 90%. Ono mukwano gwo gwe waleka e Uganda gwe mwatoba naye ali obubi muwe 1%. Oba onfuna togenda kubaako kyokola mu bulamu era togenda kubaako kyewezimba ng'okyalina abantu abatalina kye bali mu bulamu bwo. Gwe bw'oba wajja ku kyero n'otasobola na kulondako mikwano bwe mukuba kyero bwe musobola kwekulaakulana bwe mwogera lulimi lwa musaala oli bubi nga wasigaza nyiri emikwano. Omanyi amazima tulina okugogera buli levo Katonda gy'akuteekako olina okunoonya abantu abali mu levo eyo. Ekyo bwe kikulema n'osigaza abantu abali mu levo eri jukira bo bakusikirako bakulandirako naye nga naawe tonnatuuka. Example nkuwa ya mwana yeetengerera gwe bw'oba tonnayimirira ku standing farm ate nga waliwo abakusika jukira weetengerera naye eri yakukutteko ayagala akulinnyireko mugenda kugwa babiri. Kikyentegeeza maama wo oyo gw'olabirira maama wo gw'ozimbira ennyumba nga naawe tonnazimba yo ayagala akulinnyireko kyokka nga naawe tonnayimirira. Maama wo gw'oliisa obulungi oba muganda oba omwana wa muganda oba bbaawo ayagala akulinnyireko naye nga naawe tonnayimirira mugenda kugwaba babiri ekigo kiri. Sooka oyimirire sooka oteekinga edecision. Mulimu kye bayita nti omugagga si muntu. Sooka otwale endowooza y'omugagga si muntu. Njagala bakkubira akasimu omugambe sente sizirina. Zino sente ozimanyi ze wajja okukola oba mitwalo 9 oba kakadde naye nzikiriziganya naawe wave Uganda ng'okimanyi nti oze kukyusa bulamu bwo. Bwe watuuka wano okyusa bw'abalala ozimbira maama wo nnyumba eyiyo ani aligizimba? Maama wo aliddeko okwo ku myaka oba taata wo baani sigambe nti tobazimbira naye kyandibadde ky'amagezi n'osooka kuzimba yo. Wero gwe okyali ku nsi obulamu bungi okusinga oyo gw'olabirira gw'okolera ebiri permanent. Okimanyi nti bw'oliva ku kyeyo nga tolina kyokoze bano abantu b'olabirira be bagenda okusekerera. Ekyo okimanyi? Okimanyi nti bw'oliva wano nga tolina kyokoze muwala gwe musajja gwe mwana gwe muzzukulu wa muzeeyi bano abantu b'olabirira b'ofaako ono omusajja gw'oteekamu essente yagenda okukusekerera. Njagala weerowoozeeko. Twala endowooza eri egamba nti omugagga si muntu. Omugagga si muntu atya? Omugagga si muntu atya? Akyawa emikwano olw'ebyenfuna. Yes. Akukyawa. Bano abagagga bavaliwinga ssente. Akukyawa bw'ozanyira ku nnusu 10. Because amanyi byayitamu. Gwe bye byoyitamu okufuna ssente ali e Uganda tabimanyi yalowooza oba omusala gw'okujjabuza. So njagala twebeereremu njagala twekulaakulanye. Valiwinga ssente zo kyekisinga obukulu ziriwo okukulaakulanya gwe fast nga tonnalaba balala. Zino ssente bw'oba tonneezimbira nnyumba togizimbira mulala kubanga ogenda kukola okoowe ojja kukola enkya bakugobe naye nga ssente wazimalira ku nnyumba ya taatawo ssente wazimalira ku muganda wo gwe ani alizikumalirako kweno ensi gy'olaba ekanudde amaaso. Bw'oba osobodde okukozesa emikono gyo ng'olina n'omukisa ogw'okufuna omulimu n'okola nga tosobodde kwedevelopumentinga ani agenda okukukulaakulanya? Kale ssente zonna ozimalidde ku nnyoko oba kitaawo naye ng'amaanyi gamuwedde akaddiye gw'ozimbira ennyumba.
Eja omulimu bwe guliggwawo gwani ali kuzimbira eyiyo? Ani ali kuzimbira eyiyo? Wano twetaaga twebereremu, mulimu ebintu nga mazima era nga tulina okugatoola. Awo woomalidde ssente muwala gwe oba musajja gwe, olina woomalidde ssente. Omanyi muzimalira mu bintu bingi, buli musaala bwe gujja gwe tosobola kutuula n'ogane kati kano nfuna katono. Ekisooka tusooke tusiime, teri ssente ntono. Bw'oba ofuna emitwalo 5 gakwate bwoti, ogambe nti gano nfuna mitwalo 5 naye gankulaakulanyiza gatya. Mulimu be tumanyi abagagga nga bafunanga 2 naye nga bagagga nnyo. Bw'oba ofuna emitwalo 5 baako ekintu ky'otunuulira ogambe kati kino kye neeyagaliza kya bbanga ki? Obugagga si kibunoomu. Obugagga si kyakugwako bukwi. Obugagga si kyakuyoola. Weetaaga akabanga ng'okola ekyo ekintu ky'okola okusobola okutagetinga ky'olowooza. Obugagga weetaagamu akaseera ng'okola ekyo ekyalayisi ky'okola. Oba nti ntegeerekeka. Enkulaakulana tegenda kugwa bugwi myaka 2. Of course oyinza okuba olina ebizibu. Teweegerageranya ku myaka 2. Teweegerageranya ku myezi 2. Target ye eri ki? Kyoba weegerageranyako. What is your target? Muve mu kukulaakulanya abantu. Bano abantu tebatujjukira. Bo balowooza tufuna ssente nnyingi ng'ate ofuna ntono. Kino gwakimanyi. By'oyitamu ebikola ebubi byonna gwe abimanyi. Nkuba kyeyo munnange. Twebereremu tusobole okubeererwamu abalala. Soka weebaliwenge. Ono omuntu gw'omye ssente leero agenda kukukyawa tetuganye. Ekyo kye kiyisa omugagga obutabeera muntu naye ate akwetaaga. Ate omugagga akyayibwa. Akasente kagaanire. Tojaajamya ssente. Bwe bagikubira essimu mugambe ssente sizirina. Lwaki weefuula sokole ku ssente zo? Olina nnyingi, okoze nnyo. Ambuuza gwe maama, gwazigabira omulenzi azigabira omusajja akaaba ebizibu eby'ekiyaayi. Alina kukola. Mugamba olinda bange emyaka 2 giyiseewo, weewa akaseera. Oyo akulya obubi, akulya obulala, wadde maama wo, wadde taata wo, wadde bulaza wo. Soko mugambe nkyerowooza. Ali kulaba emyaka 2 nga giyiseewo. Ng'omaze okusonda akasente kano, osobola okukakolamu ekintu ekikukulaakulanya. Leka kukwata ssente za buli mwezi nga bw'ogaba, togenda kubaako ky'otuukako. Ssente zino zirina kukulaakulanya bulamu bwo era zirina kukulaakulanya ggwe. Munnayuganda munnange. Baana bangi abankabirira mu inbox yange nkoze ntya okubya emyaka 2 naye ng'olina obukadde 2. Zino ssente omanyi gy'oziteeka naye nga naawe okimanyi nti oyonoona nnyo. Emyaka 2 bwe ziriggwako oba contract oba myaka 5 olitegeera nti ssente bweyazoonoona bwonoonyi. Kino ekyeyo kye tukuba kiriko essente naye weetaagamu akaseera okubanga okola ky'okola osobole okwekulaakulanya. Tofaayo kuba naŋŋamba nti okola mitwalo 5 okola bwakadamu. It's nothing. Kikola okumala akaseera ogende mu mulimu gw'oyagala. Tulina bwe tumanyi abaatukuŋŋanga engato nga bagagga. Nkuba kyeyo weeyongera amaanyi, funa ne bbodde, funa n'akanyama. Kola omulimu gw'okola ng'ogwagala gusobole okukulaakulanya. Mbaagala nnyo bampita Calvin Kayanja, ngoberera ku YouTube, ngoberera ku Facebook. Twegweko beera mukwano gwange tusobole okwemodifyinga, tusobole okwebeezezaawo awamu, twekuumenga banguba kyeyo abanywedde okukola enkulaakulanya. Tulina kukola nkulaakulana mu bulamu era yeeyatuleeta ku kyeyo. Si lugambo. Nkulaakulana. Buli lw'olibeera n'enkulaakulana mu mutwe gwo ng'era buli lunaku olowooza okulaakulanya otya n'ebyo ebikunyigiriza n'ebyo by'oyitamu togenda kubiwulira. Anyway, kankwetasi. Keera ku makya olwaleero oba enkya. Tandika kulowooza omusaala gwange guno ngukulaakulanyemu ntya, ngukozeemu ki.
nkoze eki okulaba nti kirimbeezaawo n'emyaka egijja nga bw'okola emirimu gyo n'emirimu tegigenda kukumenya kuba obwongo buli occupied olina ky'olowoozaako naye olowooza ku muwalabu bw'afaanana olowooza ku muwalabu bw'akuvuma ebyo buli lw'obirowooza omutwe gwo gugenda kujjula bukyalina kukoowa mulimu ebyo tobirowooza lowooza ku ki ky'ojja mu mulimu guno gw'okola olwaleero ekyo kyokka kyekigenda okukulaakulanya ekyo kyokka kyokera n'olowooza n'ogamba nti naye olwaleero lukedde naye nkoze ntya poloti njiguze ntya abaana balibeera batya nga nvudde wano lwaki olowooza mu ekyo njagala olowooze ntya bw'oba oli leero lowooze ntya ebikunyigiriza leero togenda kubiraba omuwalabu ajja kukuboggoleranga gwe Kadaama n'abalala ajja kukuboggoleranga ayasame n'okwasama akole biki nga gwe mu mutwe olinamu birowoozo bya ssanyu ngenda kuzimba nnyumba yange nyongeddeko ntya amadinisa nyongeddeko ntya oluggi ebyo bye birowoozo byenjagala obeere nabyo mu mutwe bye bikulaakulanya omuntu ngaagala nnyo tujja kwongera okuyigirizibwa tujja kwongera okusoma ffenna tulabe tuyinza tutya okwekulaakulanya tulabe nti tetulekebwa mabega tokuba kyeyo okudda Uganda kusekererwa oli mugagga nnyo olina omulimu kikisinga obukulu oli mugagga nnyo olina omulimu kati omulimu ogwo gukozesezza otya okulaba nti gukukulaakulanya obadde otya okubeera n'obeera ku mulimu mu mbeera ennungi ebyo byenjagala tutunuulire buli lunaku yita muno tambuza vidiyo eno mugambe bamutakavibi Kikayanja ndiwo okusomesa bavubuka njagala twegatte njagala tukolere wamu tulabe nti tuwangula agali awamu gegaluma ennyama bless